ate gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusako. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuloze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu nnyo, tweyanziza nnyo, tweyanzeege omulungi atulaba okubeera nti otwegaseeko program lesson week eno ku 3ABN amazima gatajunguluddwa ate naawe atufunira ku mukutu gwaffe ogwa Vento Productions ku YouTube. Mukama akuwe nnyo omukisa. Tuyingiddewo ne kwota yaffe empya, kwota namba 2 omwezi ogwa April oba ogwa Kafumulampawu, omwezi ogwa Mai oba omwezi gwa Muzigo ne omwezi ogw'omukaaga gwe twandiise Ssebaaseka. Gy'emyezi egyo gye tugenda okuba nga tutunuulira ebigambo eby'okukula mu nkolagana wakati waffe ne Katonda, era nga tugenda tutandika ne kye twandiise okubamu tooki reality check. Kama mpadde omukisa olwaleero Yonasaani Matovu ndi wano ate ne bakadde bange abalina okumanya kwenzikiriza nga kwa nkizo ku nsonga zino eza lesson. Era olwaleero tukyazizza omuntu yennyini nnyini yavunaanyizibwa kulaba nga lesoni eno edda mu lulimi Oluganda agivuunula, agikyusa n'agiza mu lulimi Oluganda okuva mu Lungereza mwesookera okuwandiikibwa nga ye muganda ffe Mwami John Kyewalyanga okuva Kampala Central Church wali ku KCC Mugimanyi Union Adventist Center, ate nga musajja musomesa ku university yaffe ey'e Makerere. Ate tulina ne mukadde waffe Ssemambo Peter, ono nga ye secretary waffe owa Vento Media Productions, era nga bagenda kubanga batuyambako okwongera otegeera ekifaananyi ekya kkooti eno nga bwe tugenda okuba nga tutambula. Tweyanza nnyo, tweyanze okubanga otwegaseeko, kabakubuuzeeko ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. Wow, tweyanziza nnyo ssebo Testes mwanjuzi wa programu eno. Ntwala omukisa guno kulamusa ku gwe atulaba era eyawaddeyo tuyige ffenna kubeera Kristo. Wow. Sebo ko janse banzikiriza bintu bibiri mufunze. Njagala nze John Kyewalyanga Kyebaatala Ssekidde. Amanya ago nsonga. Wiiki ewedde twaviibwako mukadde waffe kitange. Era njagala kukozesa omukisa guno kuba bangi abaluganda mwaliyo mwatindiga olugendo ne mujja ekyabazaala eyo Entunda eri mu Kyaggwe. Bane njagala nnyo beebaza buli omu yakola kye yasobola okulaba nga atukwatirako mbeera yali efaana bwetyo. Mukama akibabalire mwenna omukisa. Ensonga ey'okubiri njagala okwogera ku ssebo obuweereza bwayogedde butuufu naye njagala kino kiveeyo ku Hallmark Construction Company wali Wakiso waggulu ku kizimbe ekyo wali office gye tukoleramu emirimu gino egy'okuvuunula lesson n'obuvunuzi bw'ebintu byonna ebirala ebiwandiikiddwa. Eyo tuweereza mu kitongole kiyitibwa JEV Language Translations. JEV Language Translations. Tuli ku kizimbe kya Hallmark waggulu wali Wakiso era mwami Kayita mukadde Kayita muvugirizi munene nnyo mu nsonga eyo. So njagala naye okumwebaza aba Hallmark bonna era n'okubakubiriza banne mubeere naffe mukolagane naffe nsonga emu oba endala naye nga nsanyusa nnyo okubeera wano Mukama atuweeremu omukisa. Weewaawo so tuyanza nnyo tuyanzeege muganda ffe esebo muganda omulabi waffe ku 3ABN TV kiriza nange nkulamuseeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate nkwebaze bulijjo okulaba nga wettanira emirimu gyonna egikolebwa wano ku Vento Media, Vento Productions awamu ne 3ABN TV. Nsaba Mukama akutuwere nnyo omukisa ate ku mulundi guno nga tugenda okuyiga ku nkolagana yaffe ne Kristo. Wow.
omulabi waffe tweyanziza nnyo okubanga otambula naffe muganda ffe nga kitalo nnyo naffe tutwala omukisa guno nga lesson week eno okusaasira ate n'okusaasira ab'eŋŋanda abasigadde olw'okuviibwako taata tusaba mukama abagumye emitima tetulina kiddukiro kirala kristo yagaa nti ebigambo bino bibagambye mbere n'emirembe mu nze mu nsi mulimu ennaku nnyingi nekubanga nze mpangudde tewali ssuubi litugumyanga kuba nti atuvudde ku maaso olunaku lujja tuliddamu ne tumulaba yesu kristo essuubi lyatuwa lyetusaba lyongere okubanyweza nti nga bwe yawangula amagombe naye naffe omukisa ogwo weeguli muye okusobola okuba nga tuwangula naye nga kitalo nnyo ssebo kama ayongere okubagumya n'obasaasira omulabi waffe tweyanziza nnyo okuba nti tuli mu kutambula ffenna lesson week eno okugulaba nga tuzimba enkolagana okukula mu nkolagana ne katonda waffe tubajjukiza ebintu bino bibiri Avento Media app weeri bannange tubeereyo nga tulina Avento Media app kuba eriko bingi ebirungi mbeegayiridde mbasaba mbasaamu ekitiibwa mikwano abalungi have it on your phone tusobole okubeera nga tutambulira wamu. Number 2, Avento Bible School. Avento Bible School ne moto yaffe egamba learning at his feet, okuyigira ku bigere bye. Ani? Yesu Kristo. By the way, this is the school of Christ, Avento Bible School. Oyinza okubanga oli eyo badde oyagala okweyongera okunyumirwa okuyiga Bayibuli ate oli eyo nga obukristaayo badde obulengera bulengezi naye nga wandyagadde obaako by'obumanyako, tugenda kubeera nga ate tukumanyisa bingi nnyo mu Avento Bible School. So tusaba mwewandiise. Enkalala okuli ebyokwewandiisa zigenda fuluma ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa April ye Friday. Zigenda kuba zifuluma registration forms obeere nga ate weewandiisa tusobole okutambuliramu nga twongera okuyiga. Yesu anaatera okudda. Tukkiriza nti Avento Bible School egenda kuzannya ekitundu kinene nnyo mu kugaziya omulimu gw'enjiri okubona ensi yonna abantu okwongera okumanya Katonda. Kuba ne mukula mu Kristo, omunkolagana ne Kristo, tulabye nga lesson number 2 egenda tuga nti to know God, okumanya Katonda. So this is an opportunity for you okwongera okuzimba enkolagana ne Kristo, okumanya Katonda ate n'okumukkiriza. So Avento Bible School weeri learning at his feet, weteekete kukubeera ekitundu ku ssomero eryo ng'ennaku z'omwezi 3 genda kuba tufulumya registration forms. Mukama abawa omukisa. Terisosodde oba oli musiraamu oba oli mulokole oba oli mukatuliki oba oli wa ddiini ki oba oli musamize oba tolina ddiini tokkiriza nti eriyo ne Katonda mwena banne tubayita mujje oba oli mukulu oba oli muto onfuna ennimi zino bizetandikidde mu Luganda na Luzungu ng'olukwanguyira lwogenda okubanga osomeramu Avento Bible School. Kale nno n'ebigambo ebyo kansabe mukadde wange Peter Semmamba watuweereyo essaala ate twolekere okusiyaguka kwota eno tugitandise olwo. Kale katusabe. Kitaffe omulungi weebale Mukama kubanga nate otutegekedde ebyokuyiga ebirala ebinyuvu ebinaatuyisa mu sabbiiti zino 13. Tusaba Kitaffe nga tuyiga tukyusibwe enkolagana yaffe yeeyongera okuba ey'omuggundu awamu naawe. Taata omulungi naffe abagenda okukulemberamu okubaganya ebirowoozo kuno tusaba nti omwoyo wo yaba aluŋŋamya ebigenda okwogerebwa byonna bibeere nga binaagasa okusookera ddala ffe nnyini abagenda okubyogera naye ate n'oyo agenda okuba nga alaba. Tweyanziza kuba owulidde okusaba kwaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Amen. Mukadde waffe ssebo tweyanziza nnyo tweyanzeege. Bane tubatumiddeko omukwano gyange Sister Naomi, Sister Stero yali Doha Mukata. Batambula naffe mukyala Zalia Nansubuga ali London kikompola kabusa tebinatuuke biyinza babituuse naye ye manyi Katonda ayina engeri gy'abika mu bantu era tubongera obbagumya nti muli safe mu kisa kya Kristo. Saagala mweraliikirire Kristo afaayo gye muli, so just continue to trust him. Ebigenda mu maaso bibayambe kwongera kutunulira Kristo. Ekwaga nti omulabanga ebyo amaaso mugayi musange kubanga okunulibwa kwammwe busembedde. So olutalo lwa US ne Iran
olulaga bulazi nti kyetwayagaliza embazi kibuyaga akoze eki Yesu ali kumpi. That's what I'm talking about. Of course tugamba nti tuluma olwabo abafa bituluma nnyo okulaba nga abantu abakulu abayivu abagezi Katonda abeeyawa amagezi nga bagakozesa kuttiŋŋana bituluma naffe ng'abantu naye twebaza Kristo nti yatuwa essuubi erisukka mu ebyo ebigenda mu maaso ery'okubeera nti very soon Kristo agenda kuba akomawo atwale mu nsi ensuubizi. I love the words Yesu yayogera. Emitima gyammwe tegyeraliikiriranga mukkirize Katonda era nange munzikirize mu nnyumba ya Kitange mwefe bingi ebyokubeeramu singa tekiri bwe kityo nandibagambye niyo banga ngenda okubateekerateekera ebifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi nzeyo gye ndi namwe mubeereyo. So very soon tugenda mu nsi ensuubizi tebaba na Advent Bible School gwe mulamwa gwaffe nja kukusembeza nakukku kati bakadde bano tulina wano ekibuuzo ekinene kye baatuwadde nti what might change if you received the Holy Spirit daily? Atulaba kwota eno yanjawulomu tolowooza mbu olw'okuba tuwandiise omulamu oguli so clear mbukati olwo tewali kipya nnyo manyi wali abantu ennaku zino bagenda nga bafaanana ng'abayonaani bedda abali mu byokwogera obwogezi mbu banoonyayo ekigambo ekijja gundi yayogedde omusajja engeri gyeyogedde ayina engeri yayogedde mu ngeri etukanga omusajja ayina ebipya kipya kikyenafunye byonna mbadde mbimanyi ekibuzo byonna byomanyi obitambuliramu ako kakulu nnyo. So reality check eno ebuuziza ekibuuzo nti singa mbadde nfuna omwoyo omutukuvu buli lunaku nga buli lunaku nfuna omwoyo omutukuvu biki ebyo ebyandibadde bikyuka mu bulamu bwange? Gabanako naffe kyolowooza biki ebyandibadde bikyuka mu bulamu bwo singa obadde ofuna omwoyo omutukuvu buli lunaku? Busungu bwe bwandikendedde, jogole lyandikendedde, kuyomba kwe kwandikendedde, tima bye byandikendedde. What can change in your life if daily could be receiving the Holy Spirit? Ninga tuli kukula mu nkolagana kinjugiza egundi zino 3 bagiyita amadaala oba empagi oba mitendera mu lugendo lwaffe olw'obulokozi. Ensonga zino 3: justification, sanctification and glorification. Twalokolebwa, tulokolebwa, tulilokolebwa. Webiri? Musoge muntanzemu Katonda ki enkolagana eno etandikira ludda wa? Okula kubanga ekula nensubira buli ekikula kibaneko ekizaalibwa sooka zaalibwa. Tweyanziza nnyo tandikira wennyini oli bwayogera ku justification. Ekigambo ekyo bw'okikozesa mu lulimi lutali luno olw'ebyawandiikibwa omuntu okubeera nti ali justified okukola ekintu kyonna kitegeeza nti yejjerezebwa nti nakoze kino I'm justified to have done this. Nagwanye embeera yabaddewo yabadde nsobozesa kukola ekyo kyokka era bibeera mu kooti ez'amateeka omuntu bwe balabanga there was justification ng'asobola okwejjeerezebwa mu nsonga eyo munnanga oluusi aweebwa emisango bagimuggyako. Kakati mu nsonga efaananya ddala eyo Kristo Yesu kyatukolera ekintu kyekimu ku binnyumira ennyo obulokozi n'okuba nti namanya Kristo nti Katonda addira byonna bye wali okoze buli kakica yenna gw'omanya akukanga waliwo nawe gw'otayagala bantu n'omu kumanya nga kikusuza bubi nnyo singa wabaawo n'omu akola ki akimanya najjira nagamba tewabikola kati bikugjiddwako byonna actually si kubikugibwako byonna tewabikola oweereddwa obutuukirivu n'obeera nga atasobyangako omanyiko ojja tewali kinyuma nga kubeera nga zabadde n'emmeme yeewanisa olwegakolobero gonna ge nnakola mazima mbusaasobya si nti mazima tewakikola naye olw'ekisa kya Kristo n'akuwa okutuukirizibwa okwo
kyekiri kyagamba nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abeera kitonde kijja eby'eddanga biweddewo eby'eddanga byerabiddwa omanya kyanjawulo mu kafe abantu tetwerabira abantu tusigala tunenya bannaffe kujja matovu bw'obanga ona kyewankola luli nakasonyiwa tutera nnyo bikola naye nga kasita singa ofuna akakisa akatanulwamuko entuumu y'ebyo byonna bijjukira kwotandikira yes naye Kristo munnanga tufuye ddala kipya tubanga batasubyangako amen mukadde nga naye agenda okwogerezako ku nsonga ya mukadde wange muganda tweyanza nnyo ssebo kubeera n'entandiko eyo ennungi ey'enkolagana kwegamba enkolagana etandikira mu kwegerezebwa thank you so much Yokaana 15:9 lwatugambye nga kitange bwe yanjagala nange mbaagadde mmwe mubeerenga mu kwagala kwange ese omukadde wange tuli ku nsonga zino ez'enkolagana eno relationship with God growing okula mu nkolagana yes kakati bwe tumala okwejerezebwa ate Katonda tatusuubira kusigala ku mutendera ogwo nejerezebwa ebyange byakola ki byakoma byaggwa once saved always saved yes wali Katonda abaatulokodde okuva mu mutango gw'ekibi penalty of sin righteousness by faith. Okay. He has imputed upon us righteousness. Yes. Atubalidde obutuukirivu okwejerezebwa okwo kaakati ate tuyina olugendo lwe tugenda okutambula kuba okyali mu nsi ya kibi kuba oli mu nsi ya kibi ne bino bye wejjerezeddwa bikyasobolera ddala okudda kati ekyo kitutwala ku mutendero ogukola ki oguddako oguyitibwa sanctification oba okutukuzibwa okutukuzibwa b'otunuulidde abamu bakinyonyola nga okufuula ekintu ekitukuvu oba okwawula oba okulongoosa ekintu okukijja mu bubi okukijjako obubi purifying from sin kakati ku mutendera guno Mukama Katonda abaatulokola okutujja mu maanyi g'ekibi wagasigala gakulumbagana wali nsonyiyiddwa byonna wadde natta nakola ki naye ne wano okyasobolera ddala okukikola kati Katonda agenda akola ku mutima gwo ogwali omugumu ng'ejjinja n'agenda nga akugjamu obuyombi obwo akugjamu obutemu akugjamu obwenzi mpola mpola ye amanya bwakikola ki nga Bayibuli bwegamba nti omwoyo bw'aba akola ebanga bubulira nti embuyaga weeri tomanyi wajeva tomanyi wajegenda naye olaba byuko olaba emiti nga gikola ki yes kati otandika okukula n'abakula bano banaye gundi yakola ki yakyuka kubanga okulokolebwa kuno it is a continuous process tokoma wali era njagala okugamba omuntu eyakoma wali eggulu mmye kati ne kino kiyina okugenda muki okulokolebwa mu maanyi ago ag'ekibi agasigala nga gafugira omusajja ayogera mazima ssebo so tufube okulaba nga sanctification eno okutukuzibwa kuba kukyusibwa omuntu ono natandika okutambula obulamu obujja tutambulirenga mu bulamu obujja iyo process eyo kama feiba kwegamba olabira ddala nga lesson kyeriko emyezi gino 3 twagala kubeera nga twekuba mu tochi tukula oba tukona oba twakonziba nga n'agatambula tegakyalimu kati oyinza oba nga okyassa nga ekyamazima kiri nti bategeke butegesi kati sotu Paulo alina ekintu wano kyagattako ku nsonga gye mwogedde Abakolinso ekisooka essula ekyokubiri baluwa ya Paulo eyokubiri eri Abakolinso essula 1 olunyolo 10 nti eyatuwonya mu kufa okunene okwenkanaawo era anaatuwonyanga era gwe tusuubira edda alituwonya
ndoza kizinga ebisatu byobadde mujonyola yatuwonya yatwejereza atuwonya buli lunaku bwatutukuza ekyo Pawulo kyaga nti nfa buli lunaku naisi era alituwonya nga Yesu akomyewo Pawulo yalaganye ebintu bino ebisatu bwatuuka bw'aba agenda okufa agamba nti kyensigazza nwanya okulwana okulungi olugendo lutuusiza engulu erinteewa that's the glorification wow kwegamba tuve mu nseene ey'ekibi mintu atandise ddala eno kakati twasabye mpozi abaddeyo omukama kakati ensonga njegadde nnyo mukadde wabadde wali kubanga Katonda atukuliza ku mitendera egy'enjawulo ne ku misinde egy'enjawulo olwongeza kyenyinza okuyita rate yaffe ey'okukuzibwa Katonda munange yanjawulo mukadde musumba Matovu ne mukadde Semmambe bwe basanga Kyewalyanga ono nga bambi akyalina waakyalemererwa naye nga tubeera naye nga tukubaganya ebirowoozo ku lesoni enagana najja neyesitala nawulira ddala ekizibu aga mukalo ntamanyi na Yesu abantu ze bansobera bajja nebegezamu okuyigiza lesoni kumbe ono tebakyukanga nowesitala nnyo era abantu abo oluusi tubawanda lulusu munange Yesu bwatukuza yamanya ddi lwatutuusa ku mutendera ki tuyambagana weewaawo ati tuleme kwekolokota kubanga tuli ku levels za njawulo ez'okukula kuno nange ndituuka nsabira nyamba tuuke ku ddaala lyo naye olaba nga nkyanya obuugi nga gwolya emiwogo ate tonjogerako olina ekintu kyoyogedde mu introduction baataddemu ebintu bino bibiri nakyagadde this is not a sprint si kafubutuko marathon mubona byalo olumodduka n'otuuka kasozi muganda yange nga ko baaba bakayoyota nga kasongovu bulungi n'otuuka n'oddako ne wali ebbali ku mpompo komaze okubbali awo n'owumulamu kati n'omala n'oddamu emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ati gituuse oguweddemu naye nafuna omukisa nentaba nakwata obucupa bw'amazzi nga butaano nentandika olugendo lwange mu kudduka wentuukira ku Bulanga ku nkulungo nantawetwa nkulungo eyo tuyita engoma ya Kabaka nakanyoobu owulidde kakati nyambukaawo ntuuke ku Bulange ku Wankaaki wa Bulange nasooka nenzirako ebbali neŋamba bulijjo ebityo bibeera kyoliko yes sebo kati lwe lugendo luno lwetukola ki mpolampola that's why a relationship yo ne Katonda is very important era wano wawo statement from the spirit of prophecy Ellen White badde njisomako awo eri mu kitabo bakita Acts of Apostles page 532 by Ellen G. White agamba bwati Ellen White agamba bwati the work of transformation from unholiness to holiness is a continuous one. The work of transformation omulimu gw'okufuulibwa oba okukyusibwa from unholiness okuva mu butali butukuvu to holiness okudda mu butukuvu is a continuous one. Kyekyo kigenda mu maaso ekyolutentezi. That's why wano ndoza n'ebigambo bino katubigatteko tulyoke tweyongere mu maaso. Mukwano gwange Mika nabbi omanyi abantu bayinza olowooza bino twogera birandagaano mpya but I want abantu njayo tune tugaziye ekifaananyi Old Testament Mika essula 7 Mika essula 7 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana wano nja kulowooza ne Pawulo ne Dawudi yanjogedde kyekimu nti naye ku bwange naatunuuliranga Mukama naalindiriranga Katonda ow'obulokozi bwange Katonda wange anampuliranga tonsanyukirako omulabe wange bwengwa naayimuka bwe ntuula mu kizikiza Mukama anaabanga omusana gye ndi olabye engudde toseka nnyo because I'll rise again. This is a race. This is a marathon. Tugenda mpola mpola abamu nange muyinza obanga mwasoose ne mukola training za mweri mugwe ne munywa obuugi bulimu ne sementi ngati ffe twabalese dda naye naffe tukola ki tujja musajja otija tukanga nyo gonjono etagolola anywa sementi so musimbamu but the good thing about it
are you progressing awo wakulu nnyo osenvula kibi nnyo omuntu okumala emyaka n'emyaka nga issue yeemu emyaka wayayisa 2 giweza 3 naye nga ye atuuka nekyala naga eno yonakkiriza. Waliwo ekigambo ky'Oluganda olugero nantagwa buto nga akafuba k'ennyonyi akakakulu n'akakato babusazisa lumuli. Ekinyonyi ne bwe kiba kyenka oba buli lwokwata kinyonyi ekito oba ekikulu okozesa kamuli kekasala zinalingirizeko ebinyobunyonyi naye ekinene n'akatono so kyekyo kyoliko nti toggwamu buto buli kaseera bintu bya kito. wewo neyaŋŋamba gwewandiwulidde otya nga buli wokomawo ewaka olwokuba waliwo akazikiza akafaako ekinnya kyekimu kigwamu buli woba okomawo ewaka ekinnya kyekimu kigwamu abaana bakusikayo obusisi buli kadde. Okimanyi nti n'abaana abato somulaba nga alina kyasomye n'amanya nti wano netaaga abuukawo kati awaddako oli yagwawo. So that's what we are talking about. Kati tuolekera kituyita reality check. Kuba lesson yaguddewo yagenze neyogera kuba mu tooki okwekeberakebera mu tooki. Yes. Naye ko sanga tonagenda ye banena bakibuuzaawo ongambye okukula kuno kwetwogeddeko okukula naki okukula muki okukula mu nkolagana ne Katonda kojanzikiriza soke tunuleko mu nkolagana kigambo nkolagana relationship bakubyo mention mu dakiika emu relationship naye relationship zino zimanye eza bulijjo zifaana zitya sebo kojanzikiriza n'obugambo bwe nawandiisa wano mukulu wange Seruwo Isaac yanyambyeko weewaawo netutaanya obuntu buno nti mu relationships zetuba nazo zino ezabulijjo bwe twagala tukujja ekyokulabirako naye ya Katonda nti muzo tubaamu n'ebintu bino ebyenjawulo mubaamu obwannakyemalira nkolagana gy'olimu ne munno ne banno naye nga ggwe ebibyo gwabyekola ki abyemalira tukiyita selfishness okubeera nga weerowoozaako wekaze enkolagana zetumanyidde munnange mu relationships zino mubaamu kyetuyita one side more giving and the other more taking ng'oludda olumu lugaba nnyo lwe lusinga okugaba olulala lwe lusinga okutwala enkolagana ebintu ebiramba those things that mark our relationships za bulijjo zetumanyi mulimu kyetuyita entitlement oli muvunuzi munnange sebo wato bagamba ate guwanjigiriza ebintu bino sebo kibensoma mu Lungereza walinnya naye entitlement kwega olinawulira nga kwegamba mugwanidde agwanye ekyo kibadde kinakuba bwe kityo obumu atuuka n'obuteebaza kubanga ye amanyi kyomuwadde relation kyetubeeramu wano taking the other party for granted n'omutwala kwatira awo kwegamba kyonna kyekiri notakibala mu muwendo sikyansonga nnyo sikyamaanyi betrayal of confidence omuntu naaba nga kwenamu obwesige naye nojja n'omenya n'omulyamu n'oli olukwe mu bwesige obwo ze nkolagana zetuba nazo wano too busy when you lack time lack of making time goli busy gwomalibwawo munno ne bwakugamba atya nti munnange bwategedde munnange twaligenda ekiseera kino I'm too busy kasa sente koze ki kuwadde absence not showing up twalaganye tukole kino byebibeera mu relationship zaffe notojja ate notenenya notetonda lack of spiritual, mental, emotional and financial motivation zenkolagana zetubeeramu munnange nokala nga tolina motivation ejja gy'oli olwo kituyita sleeping on duty relationship uncultivated nolowooza nti kijja kuba bubeezi bwe kityo nga gwe tolina totemera ki nkolaganayo kitoke kifansali tofaayo kijja kwekuza Katonda ajja kiwa amazzi ajja kiwa ekigimusa kikule ebisamba ebibiri bino the unforgiving spirit byebibeera mu nkolagana zaffe omukosa omanya n'emirala egiriddako blame game kyogereko blame game buli kaseera singa tyali eva gundi yaliko obuzibu exactly toli flexible
nga tuli musimu n'ekirala you don't attach or you attach so little value to your relationship kakati awo nno wetugenda awo wennyini awo so enkolagana eyo twagala kumanya bweyinza okubeera nga ate eyongera okuzimbibwa ekyuke ebadde ey'ekisaanyi efuuke ey'ekiwojjolo si bwe tuli katusooke tuwumulemu tumale ate tukomewo tubeere nga tuzuula ebisingawo tuli mukwe kuba mu tooki mukwano gwange atulaba eyo bwe tukomawo tugenda kuba ate tuzuula ebisinga awo tuvaawo ku lesson weekend. Okuyimba kukakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza Omutonzi obisanga wano mu programu Yimba Nange ku 3ABN TV. Programu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello Yellow Queen. Tukulisayo nnyo omukuumulamu omulungi atulaba ali ku lesson weekend. Tukujjukiza ziba ssaawa 2 paka ssaawa 3 beginning on Wednesday. Ku lunaku olwa Wednesday tuba tutandise okwolekera ate okuyiga kwaffe kwa lesson so nga waliwo n'abatulinda ku Friday essaawa ziba 3 paka 4 ez'ekiro ne ku Sabiti ssaawa ziba 2 paka 3 ez'okumakya. Tweyanza nnyo tweyanzeege mikwano okubeera nga mutwagala. Omulangira kutumiddeko ali awo London, North London Uganda Church. Ye mulangira Muwenda. Mukulu wa Badinkoni mu kanisa ye North London. Abeerako nnyo nnyini ku lesson. Nina muganda ngu Richmond Lwanga oyo ali Maserengeta mu South London emichamu. Angamba babeera balindidde lesson. Kikaddyo. Okay. Esebo ukikaddyo abali mu kikaddyo bwe London mu kibuga ekyo eky'Obungereza tubatumiddeko nnyo so nga lona batufunira mu Sweden okulemberwa mukadde waffe Leonardo Kibirige Zana Ruda now era sebo tukuyozaayoza Mukama yongera okuwa omukisa nga oli mu bukadde bw'ekkanisa oluddeyo mu Sweden Stockholm. Tulina ne mukwano gwange Samali Kisto. Thank you so much. Kansa eberalika. Ndio nyoge nagamba Samali Seru. Abo najje bali. Je bali juice n'abasinkanyeko ku New Life banaye kulire sanyu pitirivu nnyo era Mukama abongereza. Njogera ku New Life ekitiko wali. Yeso nenga sewu nina plan. Nga Mukama ye mubezi. Amen. Sebo. Nogenda nambuleko ku ndiga za Mukama eziri eyo. Eziri mu nsi ezewala nabo batambule naffe. Bananga abali mu kyondo kya bwabule twebayirabira. Sister Comfort. Nchala Naome ne Comfort family mwe banange tweyanziza nnyo tweyanzege. Musoke paya so yali ibanda. Thank you so much my friends okubeera nga mutambula naffe. Tulina ebibuuzo wano 5. Byensaba tuddemu ensonga ya lesoni eguddewo tubeere nga tugiwunzise. Ekibuuzo ekisooka kigamba kwekebera kuno mukwekebera reality check
Kristo yatugambye dda nti bwe munaaba n'okwagalanga okwange mujja kubeeranga mu nze. Naye okusookera ddala bannange embeera y'obyomwoyo eya ddala gye twagala okusooka okulaba ey'omukristaayo mu nnaku ez'enkomerero mu kanisa esembayo yeriwa. Kankose ekigambo ky'Oluzungu. What is the real spiritual condition of the last day church? Waliwo ebuulizaako kiki Yesu kyandyogeddeko nkolaganayo naye singa abadde wakuzibwa mukyamani oluganda John omulabo otya ali atya nkolaganayo kamera batuteeka ku lutindo liri kiri kitya yandigambye nti enkolaganayo naye nzigumivu oba yaligambye obuguma tonyogoga I get you. Olidde naye ensonga sebakojja eri wano okubikulirwa essuula ya kusatu essuula ya kusatu nyirika ntandika ku 14 nti era eri malayika w'ekkanisa ey'omulawodekiya wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo amiina omujulirwa omwesigwa era ow'amazima olubereberye lw'okutonda kwa Katonda nti 15 manye ebikolwa byo nga tonyogoga so tobuguma waakiri obenga onnyogoga oba obuguma bwe kityo kubanga olina ekibuguumirize so tonyogoga so tobuguma nikusesema mukamwa kange kakati yembeera efaanana bwetyo sebakojja gyombuuzaako oba nsaba n'olw17 olungi kandi kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngagga wadde so siriiko kyenkola kyenetaaga so tomanyi ng'oli munaku gwe era asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali obwereere nga sinasoma luddako omubuulizi w'enjiri bamuyita Wabuyaka David yali nomulirako ng'ali ku mukutu gwa Prime Radio ayogera nti oyinza okuva eyo Kamonkoli ewaabwe eri gyewaabwe n'ojja e Kampala n'ofunayo akamotoka kati nolowooza nti kati bifunye byonna zimbi akayumba awo funye akamotoka n'omulimu munnange kyekyo nolowooza nti oli wakabi ngagga wadde sirina kyenkola kyabadde kyakulabeko kya buntu naye tudda mu by'omwoyo mazima waliwo abantu betuwulira nga kirabika the boxes are ticking. Who ticks? Is it you? You yourself. Okay. Mu mbeera eno gwe kennyini gwe weetiikingira kubanga tugambye wano nti ekyo kibuguumireze kuba nze nga nze alaba akuba tiiki entuufu ngenda kusesema laba olw18 bwagamba nti weerera amagezi okugula gyendi ezaabu yakola etya yalongoosebwa mu muliro olyoka ogaggawala ebituufu olyoka ogaggawala ebituufu oyinza okuba ne zaabu nga si mulongoose ngolowooza nina gold abeera ayitibwa gold naye nga si olya muki era tulima emmwanyi eri ekyaggwe waffe nawe gomba mulima emmwanyi ezakase kakati eno kibooko onatali nayo ziba mmwanyi naye ebbeeyi ye baki wansi okusingako kase era kati kyetwakola twazimba ekyuma tugenda okufulumya emmwanyi ekyaggwe wali nga kase twagala obugagga buli bwennyini obuki olwekuna lugwawo bweruti nti olyoka ogaggawale n'engoye enjeru olyoka oyambale era ensonyi ez'obwerere bwo zireme okukola ki okulabika n'eddagala ery'okusiiga ku maaso g'olyoka olabe munnange y'embeera gye tulimu eyo mbu tulina ekibuguumirize Timoseewo eri Pawulo andikira Timoseewo agamba nti mu nnaku ez'enkomerero gwayogedde ku last day people munaku ez'enkomerero tujja kubeera sijja somayo nti abantu baliva n'ekifaananyi ekyokutya Katonda naye nga bakola ki beegaanira ddala amaanyi g'okutya Katonda kyekitegeereza ddala kati embeera gye tulimu tuli mu kwekubamu ttooki gwe nange munnange nze simanyi bikwatako lyagamba nti jangu otusomeki nti buli muntu akebere omutima gwakole ki alowooze waliwo ebyama ebiri mu mutima gwo ng'amazima nawe bikukwasa ensonyi nga bikkanga munaye kojja olwakadde siragala kusinga naye kyavadde kinyumira nnyo nga mpulira bambi nga tuli bubi nga tulowooza nnyo tulina bwe tuli kubanga ku Ssabbiiti tukeera ku kyaki ne tuwala ebbaasa ng'ejjudde munaye oteeka mu kagundi kali nga mazima yeetaga soka kwawula
Bass off ne video. Tekemwe emo ndala. Netulooza tutwamazeyo kakati. Yesu atugambye. Twetaga ekyalo ekisinga kwa. Wow, tuyamza nnyo sebo. Kwegamba my brother and sister. Wekube mutoki. Kino kifaananyi ekinyonyola ekkanisa y'enkomerero corporately by the way. Naye ate naawe nga kinoomu osobola okulaba wawoozibya amaaso, wawooli obwereere, wawoosasirwa, wawooli omwavu. Ebintu ebyo oli mwavu, oli muzibe, oli bwereere. Naye nga omanyi oli mugagga, omanyi olaba, omanyi oyambadde. Kati ate okubibeera kyandibadde kale kale. Naye ate ekisinga okuba obubi kwe kubanga ate tomanyi nti bw'oli. Omanyi ekitegeeza okubanga otambula mu kkubo ng'olowooza oyambadde. Sagala kiteebereza. Naye nawe oddiisiddwa. Omukadde twagala kweyongera kubanga ekifaananyi ekiddako awo kirimu okunenya, okunenyezebwa n'okwenenya. Si bye bigambo ebyo bisatu. Nze kye tunoonya kati ge makulu. Kitegeeza ki okunenya, okwenenya n'okunenyezebwa? Oba okunenya, okunenyezebwa n'okwenenya. Makulu kyagali awo sebo. Okay, neyanziza. Kati ebigambo ebyo bisatu bikulu. Lwaki bikulu? Kubanga bitegeeza omuntu ono alina ekibuguumirizi embeera ye entuufu. Era mu nnyiriri zino omuganda wange zatusomedde, Yesu Kristo bw'aba anenya aba alaga mbeera eriwo. Nsobi ki gye tukoze etuleetedde okubeera nga tulina ekibuguumirizi. Anti wali yatugambye nti ye mujulirwa omuki omwesigwa ayogera kaati tagenda kuyita nakuze enkomero straight testimony gye twetaaga kama omwoyo nange muwulire ekigambo wamma Oluganda namwatulira enjiri namwatulira wow namanyi bwe lugwa tubona munywanyi we era tuweze Yesu akyayibwa omuganda gwadegenda mu maaso kakati obunyiriro bw'19 lwatugambye nti nze benjagala mbakola ki nze bonna benjagala mbanenya. Kakati omuntu gwe anenyezebwa olina okukimanya nti omuntu akunenya akunenyeza lwakwagala, agezaako okukulaga nsobi yo. Bw'olaba ensobi eyo ekutuuse mu kwenenya. Okunenya rebuke yes. Katonda akunenya lwakuba akwagala. Kati naawe olina okutegeera lwaki bannenyezza. Annenyezza ono annenyezza mu kwagala. Era olw'okuba waliwo okwagala kuno, okwagala okwo kitegeeza takwagala osigale mu mbeera eyo. Ayagala okole ki? Ogiveemu. Era bw'osoma Yesu Kristo awana eddagala mujje mugule amafuta, ate si kugula wantu wonna wonna naye gyali. Kati bw'otegeera ekyo nti annenyeza mu kwagala, okwagala kuno naawe kukusindiikiriza, kukuwaliriza okutuusa mu kwenenya. Okay, kwegamba ate nkaagadde akakasebyewo okutuuka mu kwenenya okwannamaddala. Yes. Si kukangibwa. Kuba ne wano bye twogeddeko by the way tuzatukiriziganye. The words we've just read, Yesu tali mu kuthreateninga muwono. That is tatukanga. He's giving you the real picture. Abawambeera yennyini nga bwe kanga ayogera n'ebitali bituufu. Okwangane ugenda gwa mugeyena usawa yonna you get that. Naye wana akubulira ddala embeera y'obulazo oli muzibe. Yes. Bw'obanga ne lesoni ennaku zino yakwewa tukyagisoma oli muzibe. Bw'obanga n'agasaba gaakendeerera ddala ddala toba muzibe. Bw'obanga n'okusaba kukulemye toba muzibe ddala. Wakati nsubidde nti kyekiringa ekyangu naye nga ne mu lunaku luziba tosobodde wadde osabayo emirundi 3. Of course kitegeeza nti asabe nnyo nti kati yowe ekitalo naye bw'obanga n'okusaba tosaba ddala ddala lagwe toba muzibe. But
I loved the thing nti ugambye nti abenjagala mbanenya mwenenye okwagala kwe kututuusa mu kwenenya love yes is the one that draws us olunyiriri wano mukadde ng'ogenda okutunyonyola kuba nina ekibuuzo awo wenyini omuntu ayinza atya okulaba okwagala kwa Katonda okutakendeera okutaggwaawo wakati mu kunenyezebwa kuba this time round tuli mu kunyumya mboozi eri ey'okumikolo twagenze kwanjula ng'abali ku buko wano tuli mu kwogera reality so Yeremiya ono alina ebigambo byayogera byensaba ogattakaawo then olyoka otunyonyole mukadde asatu mu emu olwokusatu ntuuseewo agamba nti Mukama yandabikira dda ayogera nti weewaawo nkwagadde n'okwagala okutaliggwaawo kyenvudde nkuwolola n'ekisa okwagala kwekututetera mukenenya osooka kunenyezebwa n'olaba ekibi kyo kati okwagala kuno okukunenyeza ate ne kukusendasenda okutuuka mu kwenenya kati mukadde wange sooka otulambike how can I be able to see God's everlasting love within the rebukes eziri sharp straight testimony n'amwatulira taliko babe ensonga nzibuzibumuko kubanga nga bwe twogedde wali munaasigala munjagala tembeere naddala nga tugototegedde nti olina ekise manye ekintu ekisinga okuba ekizibu kwe kunenya omuntu nga ye tamanyi nti asobezza kati ate ng'olina omutegeeza kyasobezza era n'akalambira ate bwe nkulaga ensobi era bwemala gimulambikira naye ate era tekiba direct nti agenda gikkiriza kale era kyetaaga kisa era kyenjogerako ekyo kati nze gwe banenya nze kyenoonya ekyo nze gwe banenya niyinza nti okulaba okwagala okw'olubeerera kakati wakati mu kunenyezebwa kankusomereko tusome ffenna bannange kubikkulirwa wano essula twasigadde yabadde 3 essula 3 okubikkulirwa wano nti nga tutegedde nti kyonna kyonna kiyinza otuleetera okukola obulungi Kristo waffe kyatwagaza kisa wulira ebigambo bino 21 agamba nti awangula ndi muwa okutuula awamu nange ku ntebe yange y'obwakabaka era nga nange bwe nawangula ne ntuula wamu n'ekitange ku ntebe yaki y'obwakabaka munnange essuubi eryo nti awangula ki awangula ekibi Kristo bw'aba atunenya ki ekibi kirina versions ez'enjawulo zirina dimensions ez'enjawulo nonkubadde zasigala kyekimu kisonga mu kibi naye nti singa omala n'owangula nga tokoze entondo towaganya dde manye waliwo bwonenyezebwa n'ofuna ettumba waliwo bwonenyezebwa n'ogamba ngambako ngani naye okwagala kuno okwa Kristo kwe kutuleetera mu kisa kye fe okukkiriza okunenyezebwa okwo naffe netukola kye netwenenya naye ate nga tulina essuubi mu kino batugambye nti awangula ndi muwa okutuula awamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka kifumenterezeeko entebe ya Kristo yenkanawo obunene oba kino kifaananyi ekikozesebwa kyonna kyekiri naye kiri nti tugenda tuula awamu nani nze munnange eyo kyokka ebirala kabigaane naye kasitamba n'essuubi nenkuliramu okwagala okwo okw'olubeerera okwo kutakengendererwa nzikweneesigamamu nakino ekisuubizo kyatuwadde era nfuba nga Pawulo byagamba nti nfuba nenkuba si kulwanga mmala okutuukiriza bannange ate nensangibwa nga sikoze eki nga situukiridde wow tweyanza nnyo ssebo tweyanzeege okwegamba osobola okulengera okwagala okwo galubindi ezo ekisa kya Mukama kyekizikwambaza kyenyagadde ekyo okusobola okulaba okwagala wakati mu kunenyezebwa kitali si kyangu Adamu ono kyova olaba neewunya engeri Katonda gye yamutandikamu ng'abuze yasooka muyita weyayo kugamba omukwano I see. Katonda wasigala Katonda okuba nsigala nno kabonera akalaga nti anjagala n'okunenyezebwa kuno ensobola ekwagala ekugwira thank you so much kati twagala kuwunzika n'ebintu bibiri ekisooka kubanga twaweereddwa amagezi
nti okusobola bw'omala okutegeera embeera yo olina kubeera mu Kristo. Tolina ndala. Ewalala wonna tolinayo buyambi. Kati ekintu kino ekyokubeera mu Kristo kituufu theoretically nze njagala nnyo ebintu bino nga mbikwatikako. Bayibuli bweyogera ku Yesu bw'agamba okubeera mu ye ddala kikyategeeza mukadde wange kikyategeeza kakati ekigambo ekyo akijjayo nnyo mu Yokaana essula y'e15 era ojja kwesanga buli kiseera agamba mubeere mu kwagala kwange mubeere bwe munywereranga mu kino kwegamba olaba nti ensonga eno lyeddagala ery'embeera eri ey'ekibuguumirize gye tutambuliramu Mukama gy'ayagala tuwangule naye kitegeeza ki okubeera mu Kristo kitegeeza kutambula wamu naye kubeera na nkolagana naye kutabagana naye kati waliwo ebintu bye tusobola okukola ebiraga nti tulina enkolagana ne Katonda naye ate waliwo bye tukola ne lusi ne tulowooza tulina enkolagana naye nga teriiwo kati waliwo ebyokungulu lwe lunyiriri luli olwagambye nti mulaba temulina kye mwetaaga nti bw'otunula ku ngulu olaba nga buli kimu kirungi naye ate nga munda kino ekyokwigana kyagadde nnyo kubanga waliwo olusulira ngenda ku kkanisa nsinza mpeereza ndi mukadde ndi kino taifi muwa ng'olaba buli kimu kigenda maaso naye nga bodda mu kasonda wali ebbali nova ku bino abantu bye balaba n'otunula munda mu ggwe abantu bakulaba nga ddala upright naye otunula munoka naye ddala bino bimala nsaba emirundi emeka era bwe mba nsaba ntya diro ngenda ku mavivi nga ndi mu kubongoota bwe nti otulo tuntwala n'ensaba essaala ng'obudde bunkute n'enfukamira eddakiika sekendi za 3 nzibuke ngende ku gundi bayibuli ogisoma ogiyiga oba just yafuuka ya sabbiiti bayibuli zino oluusi tuzitereka n'ogijjayo sabbiiti ye bampya eva lesoni tujijjukira ku makya kanjogere kano waliwo n'abantu nga bo tebayiga lesoni bagirinda ku 3BN n'agenda ne mu kibiina kya lesoni n'agamba abooluganda baagambye wayambyeko olwajja n'abeera authority ye kennyini n'agamba nzi mu kuyiga kwange naye nga mazima tulina ebintu bye tukolaga eyo lesoni yajjako mu gyenkaaga akatamu omuliro omulongo kati nga ndaba sikyabyeetaaga nze ninawo ne suspicion ku nsonga eyo mukadde okimanyi nti eno lesoni gye tuliko yennyini okukula mu nkolagana ne Katonda tekikuwunyisa nga waliwo oli yakemeddwa n'agamba kati terina kipya nnyo naawe tuyiga era kisobokera ddala tebyananiriza nzikiza kujja mugatteko nga tunzika bannange Yokaana 15 osooka agamba nze muzabbibu ogw'amazima nekitange ye mulimi olwokuna lugamba mubeere mu nze nange mummwe ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala yokka bwe litabeera mu muzabbibu bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze akagamba ako njagala bw'oba onzikiriza ssebo kujja waliwo ekigambo kyeyisa amasanda nti omuzabbibu twogera ku kirime bwe tugamba nti tuli ttabi ndi mulimi bannakyaggwe tumanyiddwa olw'ekyo mbo oyinza okugenda mu lusuku oba mu ssamba ey'emmwanyi n'osanga nga waliwo ettabi kkalu naye nga likyali ku ki ku muti kikolo ky'omuti munnange nga wakyaliwo ekikalipa ekiripa ettabi eryo ku ki ku muti naye ng'ettabi eno lyo likongeredde ddala likaze okimanyi nti liyinza okuba nga kkalu nga lirikoko ku bibala
abalimi mukimanyi nti waliwo emmwanyi zogenda nosanga mutokwa something nga temuli mulamwa mumwanyi ezo naye nga akatabi kano nga n'okwengera kengedde naye kaakala kakati empeke z'emmwanyi muno nga temuli muki mulamwa kojja ne bwesiddamu kwogera ensonga eri wano bweti owadde lufilosofa naye lutegeereka eri abafumiitiriza nti oyinza n'okubeera nga wakongoka dda ku muti ye muzabbibu oli Yesu Kristo naye nga munange kyalina kubibala era bwe boogera abalina ku mwanya abalina kubibala nga bawanika ki infact otalina kuwanika bakumanyi semambo naye nga amazima wakala dda oba ali bw'atwala obudde obulala n'anyiga ku bibala byo bambe nga temuli muki temuli mulamwa ojja kiba kyannabo. Where is hope now? Kati awo twagala okunzikira mukadde sebo gamba ki kakati ogedde kintisiza nnyo naye mazima straight testimony ngesebo mukadde amasanda gano ge gakomyawo obulamu eri ettabi lino eribadde ligenda liwotoka era muffe mu by'omwoyo amasanda ago ye mwoyo mutukuvu agenda okutuyamba bide bibeerabeera byonna Yesu Kristo byannyonnyolako wano ebiri mu kkanisa ebiri mu bulamu bwaffe ng'abantu sekinnoomu mu maka gye tuwakolera gye tuwangaalira mu mikwano gyaffe be tutabagana nabo omwoyo wa Katonda yekka yagenda okugira obulamu buno obulamu obwo bwa Katonda bujje muffe butukole kiri kye twatandise nakyo ekyokutukuzibwa. Tugambaliriza wa comforter? Yes. Comfort mubezi. Ye mubezi. Yasobola tubeera mu mbeera zino. Bwekiri. Oba naye era munogane kati mwibanga ddala. Ndi muti mukalu. Okubeerwa kunaavaawa. Kunaava eri Mukama. Reveals to us Jesus. Atubikulira Yesu. Yes. Convicts us of sin. Exactly. Yatulumiriza ekibi. Atulumiriza olw'ekibi. Era nze ne bwe mbuulira omwoyo waba takulumiriza. Yeah. Nyizo banga amaze gabwere naye naawe olina okugulawo omutima omwoyo okulumiriza bwekiri tegere naye kye boogedde batuufu blessing si kyakisoma ne Bible n'okusaba nakwo nakuvaako kituufu kale olumu nsaba akutuusa omukolo naye kiri kye boogera communing with a friend as a friend kikyaliwo nnyo then lastly yatulungamya mu mazima gonna bwekiri ne mukolagana eno oyongera okuzuula ebipya by God's grace. Naye tesobola bizuula ng'ebisoose biganye ako tugenda kalemerako nnyo abantu bannange kyomanyi fuba okulaba ng'okitambuliramu bwaba bakuyigiriza ku ntandikwa nti bw'osobya weenenya oba weetonde gw'ojagamba omanyi nnyo naye oba tosobola nakwetonda ekintu ekitono ennyo lwaki kikulemerera bw'obanga ddala Kristo yatudde mu ggwe oba okiraba so tusaba Mukama nga tugulawo kwota eno atuyambe twekube mu ttooki mu by'amazima kijja kuluma nnyo omuntu okubeera nga teyeekubye mu ttooki because at the end of the day Kristo anaatera okudda naye akusanze atya so mukadde gwe otubeerayo essaala naye essaala eyo gituwe ng'eriko ekigambo wekigamba kino ekigambo kitasebo ekyange some ekyo osabe olwewandikira abaruumi n'agamba bw'ati naye mmwe temuli mubiri wabula mu mwoyo kubanga omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe naye omuntu bw'ataba na mwoyo wa Kristo oyo si wuwe era nga Kristo ali mu mmwe omubiri nga gufudde olw'ekibi naye omwoyo bwe bulamu bw'obutuukirivu I pray ansabira buli omu kibeere okusaba kwe ono natusembeza mu nkolagana eno ey'okulusegere gy'atunoonya okubeera nayo buli omu ku ffe katwebaze oli mulungi ayi Katonda waffe bw'otukoze obulungi nate okubeera nga otuyigiriza ebigambo by'omu kiseera kino tukwebaza olw'omukwano gwo gye tuli tukwebaza olw'ekisa kya Yesu Kristo tukwebaza olw'engeri enteekateeka gye wagibaga nga ne toziira ne twekola ebintu byonna byonna ojja kusobola okutuwangula otuwanguza ensi eno Katonda waffe tuyize era tusaba tubiteekese mu nkola era bye tuyize ayi Katonda waffe tusembeze ku lusegere lwo
era tuwe omwoyo omutukuvu atubeere nga buli kiseera kubanga yekka asobola otuleeta mu nkolagana ey'okulusegera ennyunyutivu empoomerevu okusaba kwaffe n'okwegayirira mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tubagaza ekisa kya Kristo okweyongera gye muli nga nammwe bwe mweyongera okukula mu kisa kya Kristo mubeere bulungi.